Mfuna first hand information. Kakati Vincent Sega yasoka kulokoka. Yasoka nabeera mu Kristo n'ava mu Kristo n'alokoka ng'alaba ensi yonna egaanye buli kyakola kigaanye. Obanga omumulemezaamu ng'okyakutte embugo mukyamukutte. Twali mu obutakkaanya bwava ne Vincent Segawa. Nze obutakkaanya buva ku kintu bwekiti. Segawa bayiye ebintu byabwe agenda kubasawa Abaganda. Bwagenda kubasawa Abaganda. Nga bifanga mukolagana bulungi. Mbiina ne mbubukedde. Nze nali simumanyi kubanze nali muwulira ng'omuyimbi omuto. Ng'akubya akayimba kali kugambika yasookerako. Sisiri. Akayimba ne kannyumira nnyo nga nkawulira. Ne ngamba omwana kyona yazze. Yakubya akayimba. Sisiri mwamukoye biki. Mutuyiyiza obuyimba obulala. Kakati batandika okweraguza agenda mu basawo. Omusawo amugamba oyagala linnya ngaani. Agamba nga Abudumulasi. Nti noonyereza mbayimbi bonna. Oyagala bbanga ani? Ng'atandika okugamba njagala erinnya ng'erya Abudumulasi liri lyasusse. Amenya bikaali. Baatugambanga ne mu shozo okumanya wali mulogo mulungi n'abantu baafanga mu shozo. Waliwo erinnya erisala abantu ne risala. Nga bwe buyiza okugamba nti olwo oluguudo lusala abantu. Kati erinnya lyasalanga abantu? Bwe buwangaazi osanga. Jerikoma okubanga ekintu kyekola ky'ebirala. Abantu bafiiranga ddala mu shozo. Abantu bafa n'ensi z'ebweru osanga abantu. Nga tokikoze nga saddaaka mbuwaddeyo abantu abazze. Nga si saddaaka baafanga bbugumu. Omuzira ebifo byalinga bifo. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Kinyuma nnyo ennaku zino nkuvaako wooli n'ogenda ebweru n'okyusa ku bulamu kati wulira ekipya tuleese Friends Road Trip tu Zanzibar tutambula mu kikoosi okuva wano ne tugenda e Zanzibar mu baasi okuva nga 12 okutuusa 19 Julayi ennaku 8 twala lwe tusimbula e Kampala tujja kuba n'akasiki e Kampala ate bwe tutuuka e Dar es Salaam tuwumulemu lumu olwo ne tukola white party nga tuli ku boat cruise olwo ne tukkirira e Zanzibar singo milioni 2.5 ate kapo 2.2 okutambula okusula ebyokulya byonna biri ku ssente z'osasula olwo tuli Zanzibar n'olaba Stone City Zanzibar Nakupenda Island Prison Island okuwuga mu Liyanja Indian Ocean osula mu hoteli gye weetaaga ebintu byakutakala kulya ku ssente booking akati tukomanga 10 June okuwandiisa abantu noti 788 25552 oba WhatsApp noti 783 oba jangu ku office zaffe wano ku Namirembe bus terminal ku Bitaara okulya ssente si kulya mwana tewali kye tulijja mu nsi muno mujje tulye ku ssente zaffe tambula mu Friends Road Trip ogenda olye ku bulamu e Zanzibar. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abaami
Mbanjulira Jojo's Man of Class, edduuka ly'abaami eriz'okuyimusa endabikayo n'omutindo. Tutunda n'okusuubuza amasaati, t-shirt, engatto, empale za buli kika, tulina jeans, sweatpants, n'eza gento, emisipi, amataayi na buli kimu omusajja ow'omulembe kye yeetaaga. Tusangibwa ku Kisaasi Kyanja Road, opposite ne Rochester Hotel. Gwatwetaaze, tukubireko ku noti 7 noti 5, 5 mukaaga mwenda, 5 mwenda, noti 7 noti 5, 5 mukaaga mwenda, 5 mwenda. Jojo's Men of Class. Come claim your style. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Katwe Chigamba is happening omanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe, share and comment. Aliye Mugambe tuli ku Shalom 256 okuba thoughtful ideas bewetaga okuwulira tubikutuusaako. Nga sinataka kampisewo sponsor wanga ngamba Shalom webera ku seti nywa ku mazzi mpola. Kandanga no sponsor wange nga sina kumwerabira buliwo bulango jebbi nabuwandiika wa. Ambategeza Solange Men Syrup abakyala abali muzwanga muli mu nsonga genda mu dduuka lyonna etunda ebyamadagala oba supermarket oba pharmacy omugambe njagala Solange Men Syrup. Akola ku painful cramps wanga omukyala oli mu nsonga nga bikuluma genda ofune Solange. Bwali ebweru osobola musangeera waali nti Bannayuganda ebituukira ofune Solange. Yakatibwa National Drug Authority ne UNBS tegeza mbu afuluma eggwanga ate mulungi wa mutindo. Agala okusuubula kuba ku 0774499894 Solange Women Syrup. Olwaleero sirinzekka ndine music star wa Uganda omu ku ba legend atanatuwa Serena simanyi lwaki. Abantu bonna akoze Serena 10 years of gundi 15 years. Naye asemba okuba Serena ali Ragadi 37 years of Serena Hotel. Naye tanatuwenga music mumuwulidde kati yakomyewo bupya. Alina akatambula okufa obufi. Sirinze ko olwaleero gwatulaba negatibwako Papa Africa Abdu Mulas Rasta Smart Digital Voice. Kuliko Digital Voice. Byonna bitiwa bingi. Farm manager, swimming pool, bufumbo bwalizi, nsaboje. Oluyimba lwaleeta amanya gaalo. Ogamba cha Papa. Ndi bulungi. Obadde obuze. Mugamba muti eyo. Obeera nawe kweka onyirira bunyirizi. Mirembe gye nnyina gyejo gye ginnuma bwe bulumi bwe nnina. Emirembe. Nyina emirembe. Gikumazeeko emirembe. Newe emirembe n'ensukka. Twaga bintu bikusumbwa. Tukwanyiza ku Shalom 256. Banange njiraba nnyo era mba followinga. Natweyanziza. Mwe ya tabu ndaba buli olwali lwammwe lonna. Tugatuga ya mwana mpola. Newe mwokyale tubawulira. N'amagaali ge tubayisaamu. Banange. Twakuyisa. TV eno. Y'amaanyi. Egaali ziba nnyingi. Soko gwaba weyanjula. Okay, abatulengera era nga programu omukulu wajanjudde bagiyitaani kozi Shalom 256 kwe tuli. Mbalamusiza nnyo ate mwebale nnyo okufollowinga omusajja ono omukutu guno era mugubeerereko ddala. Nange mubeere nga musobola okunfollowinga ku Abdumulas Official ne Abdumulas Event. Wamazire ebbiri amanazirabye. Nabya Abdumulas Events. Event kwe kubeera shows. Ozo kubeera ng'obuuza Abdu yaddawa. Akola atya gendayo olabe ku ebyo byenkola. Era abantu bayinza okwebuuza Abdumulas ayimba wanga tumulaba nga bamulanga ku bivulu ayimba wa Abdumulas. Ebyaddala nze nsinga okukola ssennyingi. N'olaba ng'obadde onnoonya tondaba mwezi mulamba tanako okwogeranga tetunatandika kusiiba kati nkola so Monday ku Sunday. Sina wesikola kubanga nze muyimbi gwe batwala buli we baagala nti awaabudu bajja okubawo enyimba zange zaatuuka buli wamu. Kati omanyi okuyimba kuno kulimu ebintu bingi. Waliwo omuyimbi ng'enyimba zo ziwulira ku TV zikuba nnyo ne ku social media oziraba naye ng'ate eri mu byalo tiziriyo. Bw'aba agenze ku bizinga Bukomansimbi nga bwe bamutwalayo Sembabule ani eyo babuuza oyo yaani bali abalimi tebamumanyi nenge eno ku TV wakabi kati nzabudu nakuba buli wamu. Bontwala mu yogambye ku bizinga nkuba ku bizinga anti bagamba mbu abayimbi abasinga bontwala eyo mbalimi baffe abalime emmere
bagamba oyo gwe tulaba nakaffe tulina enjogera egamba era Sky yabyogera Sky agamba olabira omuyimbi mbu yagwa katandika okuyimba ku bizinga eyo nga takyayimba mu Kampala yimba ku bizinga siwe kitegeeza siwe kitegeeza wabula abantu baba bakwagala buli wamu kuba ne ku bizinga eyo yonnyini waliyo abantu ababaagala abayimbi bano abali wano naye abayimbi abasinga batya maataago tomutambulira ku biferi tutambulira ku ebiferi bimeeri biki bayinza n'okuleeta kyebayita ekinaala nga kumugendera kati abayimbi abo batya mazzi ne balamulira omuntu sente empitirivu naga amazzi nga atyanjagala speed boat ne kamiyoni akuba ku bizinga twali tumututteyo ate era ne tufuna abantu bayitirivu naye ne yeewuunya naga bulijjo gyebaliye n'abantu gyebali bagendayo abayimbi bagendayo kati babanjayo saha ku bizinga kyabaleeze buli gwa ayagala omutwala musaba miliyoni 7 okitegeera kati ate ebizinga tebikyaliko sente nga luli edda sente zalinga bali akivubi kati ntono omuntu wakusaba miliyoni 7 tosobola kukuŋŋaanya abantu 2,000 ku bizinga waliyo abantu 3-4 abatayitawo tezivaayo nezategese kale ebiseera ebisinga kubula kwange nkola nnyo neneebaka misana kati ate gwe puroguramu yoba neetaaga misana nkwagala misana ate nze era nze TV ezisinga zinkaluubirizibwa lwakuba nti ezimu puroguramu za ssaawa 3 ate tukwagala wano ku ssaawa 3 ssaawa emu ey'okumakya n'olaba nga tosobola kolaki kigattawo n'omugamba tukireke naye nga neetaaga nnyo okubanga ndi kugunde ku mikutu gyammwe ennaku zino ku TikTok twadde tuli awo ng'ezimu ku nnyimba zo zizuukuse bupya oba wagenzeewo ate oba wakubiddewo ensaasi sikugenda sina nsaasi naye abantu bagezi balina okumanya n'okutegeera nze kyentera okugamba omuntu tulina okumanya n'okutegeera kwe kutegeera biki bye wawulira ebituufu abantu bamanyi music omutuufu gwe balina okuwuliriza nti bwe baddamu okuwuliriza ebintu byabwe bize bibatuukako mu bulamu bwabwe baddayo ne bawuliriza basudde okitegeera ennimiro y'okubuganga naddayo eyo bw'ayagala bikwatagana na bulamu bwansi n'anoonya baasi duniya okitegeera kakati bw'ojjako basudde oluyimba olulala omuyimbi omulala alina okutuusa ku ebyo ebigambo ebyali ebyamakulu abudumulasi ate nga birimu endongo enyuma eri abanyi ate nga birimu laava enkweke oba birimu ebintu ebikweke kyayagala okuggusa ku muntu ng'alina okunoonya abudumulasi ayimbe kati nga oli oluyimba obufumbo bwaliizi lwakomyewo obufumbo bw'ennaku zino bwayonooneka kuva dda nga nze nkyali muto oluyimba olwo naluyimba nyina emyaka nduuza nga 25 obufumbo bwaliizi naye ng'ebintu byonna byonna mbikuppye Bulaaya Bulaaya nkubye swimming pool awo biki abantu bataliko okuŋŋamba ebyeno ene bufumbo buba bwa contract oleeta omukazi wo n'omujja Uganda ekyaddondo bayitayo kyaddondo n'omujja ekyaddondo n'atuuka wano n'akwekyangirako n'agamba nze ngenze na musajja mulala wana kugoba mu nju n'agamba genda nze nsigaye n'abaana ng'omujja Uganda n'osanga ne weetolola bw'oti egundi wiiki ng'emu n'osanga awasizza omusajja omulala nga yali mu baana bo naye ngamba kitegeeza ebintu byeno bya contract nti naye n'omuzungu asobola okukuwasa contract nabwa twewaseemu emyaka 3 netusayininga wali nemuyita atone bulungi nebiggwa era bwegigwa contract nemugamba twawukanye obusibu biraba bulijjo nogala tugabana ebyobugagga twawukanye baserebu b'e Bulaaya bonna bwe batyo naddala abagagga talimira ku mukazi amuleka akyali mu supu n'abalala ne bakyakala awo ne munnayuganda amala kukaliza munnayuganda akubeerako kati waliwo bamala kukaddiya n'akukaddiya nayoka kuba ng'olina emyaka 45 nga teri agenda kutwala n'osiibanga ku miggo kati gye wajja ekirowoozo ky'oluyimba obufumbo obe bwaliizi kati nagala obbirabanga buli woobeera tosobola kutamwa mukazi bw'oba okyamwagala ng'omutamiddwa manya nga tonnamutamwa ng'ogatudde mu maama w'abaana tukoleka contract tulinyuwinge oyinza okugamba nze saagala kuzaala
nkuwasiza naye tonzaalira ebulaya gyebiri nempasa omuntu tetugala kuzaala contract yaffe oli n'abeera nga era tajja kuzaala ate newabeerayo abalala nga tazaala naye ng'ate agula abaana ne baadaputinga naga tumuleeta abeere naffe abenga mwana waffe nguli yawuli obulamu bwe tayagala kukaddiwa naye ne bamugjamu enkwasose ne baziteeka mu mulala n'abeera nga yeyetisologoye kyatayagala nga tagala kaddiwa kuzaala kati bamugjamu amazzi ge nagatta n'ali enkwaso n'afuna surrogate mother n'azaala omwana na wano byatuuka webiri ebukota eddwaliro weeriri wa Dr. Sali kati obulamu obwe butyo nasooka ne mbukoppa eri buli kye nalabanga nga nkireeta eno nkibayimbire twali mwana muto nnyo kuba tusuubira kati emyaka egyo myaka 25 wali ku peak oli wakabi abakazi bakaayanira ssente weeri gwomu ku bavuga nga zirandi cruiser zinabanga mu video ezaali entono zisaafi saafi yedda yegundi y'ennaku zino bagiyitaani V8 Range Rover Range Rover z'ennaku zino saafi teyagulikangako mwavu kati olaba ekiri ebula nogane nano mu Uganda singa tukireeta nentandika okubiriwandiika nti abantu baffe message baagala nnyo eyite mu ndongo nga bwagisengejja kati olwaki bikomyewo nti byebitandise byebiriwo kati abantu baawukana bubi kati mu kwawukana obubi abantu bagenza okulaba baawukana beefumisa ebiso baawukana beerangidde bebbye kino kyange nkitwala kakati ne bagamba tukomyewo oluyi ennyimba za Budumulasi zaalimu ensonga abantu bwe banaakipiikinga nabo bagende ng'agamba nti tusayininge myaka 2 oba mwaka gumu bw'olaba nti okyamwaga ng'oddamu bw'olaba akutamiddwa muweemu munno naye awulira ebizibu bw'obadde weetisse kya bulijjo omukazi atamwaggwe naye ng'atabala bayaayana buli mukazi kati njagala nkubuulira ekintu kimu buli muwala gw'olaba ng'alina akabina mulungi ku social media okwo ng'omwegomba naye nga waliwo eyamugobezza emiggo n'amukuba agamba lumbe ggwe sigeza nenkulaba naye aba yakafuluma bwati ng'oli agalaba ekyana ky'omuntu senga nkifuna n'ekyo olunaku olumu waliwo omuyimbi yagamba kamwogere yali Ronald Mayinja yali ku Afrikaana n'alaba omuwala nga mulungi ng'ali waggulu ku gundi ku rooftop kati n'alaba omuwala nga mulungi azze mu so naga bannange nalwawo okuwasa lengera akaana k'omuntu kooli n'agamba oyo kamiliyoni naawe gwe yasudde mu mabira gyeyamulese kyokka nga ye alaba ekyana kati gwe oli yamusona mu mabira okitegeera tuye yamusudde mu mabira eggulo gwamanye ng'ejono gyekampala kati ojjogendera abakazi bano bonna betukwana mu bidongo kati ffe gye tutambulira abakazi abo gogenda omukwana nga ne Walukagga lwe yajja obaani era waliwo abamuna naye yamufuna yamulya kyokanga gwate gwolokera naye nga ye yamumala dda takyayagala bwamukubira essimu amuggyako okitegeera kati life bwetyo bwetambula drive mutakaddiya motoka emundu emu etabala balakisi yonna emundu emu ffe tulina eŋŋombo ti ensolo emu emala balakisi era we bagitta buli omu ali awo omukazi bw'agwa mu balakisi bonna abasirikale bamwebakako yenkola y'ekigye tuwali laavu kasitajja mu balakisi bwati yajja mu balakisi bonna bamulya paka we bamugaba kati gwe tukumaze baleeta kati mu Uganda mulabira dda kisoboka abanaakola obufumbo bwa liizo obwo kisoboka ne babukola kisoboka era bajja bikola kisoboka singa oba okisayininze eri mu gundi n'ogamba nti wetwogera ekyo waliwo omusajja bamuyita Apostle Narebo ali okwo naye akola naffe tukakolanga ku radio kati Mukama yamuyita yafuuka Apostle gwe bayita omutume mu Luganda yawukanye ne mukyala we n'awandiika ebbaluwa naye ng'ensonga ye yamwojo ne mukyala we yagambye waliwo ne bye nalabako eyo oba busoga naye kale buno obubagabaga obw'ekisiru obutonotono obw'abaavu oli n'agamba nkoze embaga eno ey'okwawukana ne mukazi wange nga bwe baagikola era luli kati bakola embaga eyawukana
nti kati njawukana naye mu butongole ng'oli musanyufu omuntu kakyakala bakanaga nebaza mukama twa divorce nzo obufumbo bwatabuka obufumbo bwatabuka amakamafu omuntu obeera ne mukazi wo ng'atudde wali akyatinga n'abasajja 10 naawe olina booli nabo abakuwa emirembe owasa omukazi ng'akyakwagala wano ewatusookera ddala nga ndoza mwaka nga gumu mukyali mu bbugumo mukijjaawo era boosa kati nkubuulirayo akantu kati vuganye emmotoka obeera mu jjaamu n'olaba nga omuwala bali mu kuvuga n'omusajja mu mmotoka naye ng'olaba waliwo obuyi obwabwe omanyi oyo girlfriend ate omukazi wewaka awawaka mubeera mu kuyomba kukuba steering nze sagala ndokunsumbwa sikulabye ku mulimu babeera bayomba paka we banaatuuka ewaka kati obufumbo tebuliimu mirembe awo ebuli naye obo tujja bunyumyako olulala ona akantu kompadde bwembeera mujjamu wetegereza abantu abali ababiri ngaga omanyi oyo girlfriend bagenda nakulya byennyanja bajja kwemufo oyo girlfriend we girlfriend wabeera ne laavu nnyungi nnyo n'owenkya kubanga tubeera na girlfriend omu naye gezaako omuwasa omugaye kati nkutongoza oli waka bujjako era ku makya ng'omukazi gwe yamuwasa ogamba nti mukazi wange yatandise okubeera ng'agamba nga gwe gwayita oweewange ne wabeera mu banne ng'agamba kaŋŋenda oweewange anaatera okujja wangi olw'amaka ageefuze gage agawambye era buli kyokola ogamba byonna bikole naye tomuleeta mu maka gange yagazimba ddi omukazi weyaka bw'agamba byonna bikole yenda naye tuleeta abakazi mu maka gange naye nga gwe wagazimba yasanga gaggwa dda agafudde gage kakati bakazi awe batufundizaawo kasaagwe ewuwo nja mukyaza nja mufunanga buli mwezi naye simu yo nnungi ekwata ekifaananyi kirungi nnyo tujja kubanga naye buli mwezi olwaleero we tujjidde oli muyimbi waliwo muyimbi munno bamuyita Daudi Mugema yasooka n'akola interview esooka kaleko n'agamba yasooka kwatula linnya n'agamba nali omusajja eyando nga tuva ffenna Masaka tuga oba ali agamba Abdumulasi kuba naawe ovaawa yagamba aliwo omuyimbi yamuloga nga naye ava Masaka tuga oba naye ava oba agamba Abdumulasi kuba naawe oliwo e Masaka n'addamu n'akola interview okubiri n'agamba kamwogere Mathias Walukagga mbwalukagga taloga ne baloga yaloga ne Vincent Segawa n'amujja mu ndongo n'afuuka musiraamu n'afuuka lukumaani nazira bakome mu Vincent Segawa tyasira mukanga ayagala atali bagamba Abdumulasi yaloga naye paka yatwenye n'agamba Mathias Walukagga yaloga Vincent Segawa n'akyusa n'amanya kati eyita lukumaani nayogerako naye ne mugase okutuvumaganya enkola eno yonna ffe ab'ebuddu nti tuli balogo nnyo bwe tuti naŋŋamba papa sikuyinaako buzibu era toyina mutawaana Mugema nali nkozeeko naye ne muteeka ku kibande kyange naye nga nsesa busesa buli we twatuukanga ng'agamba naye kakati gwe tolaba nga nakuwerekedde buwerekezi okuva wennyimba ku stage abantu bakubira gwe enduulu eno gye watututte tulinga abawerekedde kati naye ng'angezaako mugumya nti Mugema tugende maaso abantu bajja kutegeera eno naye bali mutegeera ddi anti buli muyimbi alina gy'atunda kati Mugema atunda waliwo abayimbi b'e Makindye yes yabyogera oluusi waliwo abayimbi nga b'e nayimbidde baboyi be waliwo abayimbi sigambye Mugema muyimbi alina waatunda kati ffe kamiliyoni twakuba wonna mwakuba Uganda yonna country wide zonna twazikuba okitegeera buli bw'ogenda nti ogende e Sudan Abdumulasi bw'ogamba TZ bamumanyi Rwanda bamumanyi buli w'ogenda nti ogamba Abdumulasi owa swimming pool bonna bamumanyi okitegeera kati ate abayimbi abamu nga baamiruka nze mbayita baamiruka nti atunda ku muluka gw'e Makindye bw'omutimba era bakuba bbaala zaabwe babatava mu Vox babeerawo ne bakuba zigundi simanye wa Fifi okitegeera obuwe buto bbaala waabwe kati ogenda omujjawo omutwale bukoma nsimbi nga bakubuuzwa nigo otuleetedde nga tebamutegeera kati omuyimbi okwambaza omuntu asiba obuwuzi bw'engatto atekeko ekkooti ye agambe mukazi we tijangu tugende mu show
tulaba omuyimbi gundi ekyo kyamaanyi abantu bali betuyimbira benkugamba buli wamu bamanyi okuleeta obutebe bwabwe n'atuuza n'abaana wansi abato omukyala n'atuula kakeeka ne balaba so nga bwe bakuba enduulu we banyumirwa kati ekyo kirala kati mugema wange gye namutwala eyo twali Bunyoro paka so zonna ze twaggwako nga yangambye eno nakuwerekedde buwerekezi naye twavayo tukwatagana nakati tukwatagana bulungi kati kwekuŋŋa nti papa nakolako naawe tewampisa bubi era ne ssente wazikola ngati wazimpanga naye omusajja oli muzibu naye kule kyasitule bannange kisusse kaakati bambi ayinza okuba nga sijja kukikkiriza nti yamuloga kuba sinze ayinza obba yeetambulirako ne bamugamba nti baakuloga ate nga mafias walukagga yakuloga nze mugema namulabyeko yazzeeko ku show yange nampagira yabadde wano Kyengera ku hoteri awo bagiyita Kiryawo ng'atambula bulungi anti yawone luli yali takolaki naye bw'abeera nga gye yayita baamugamba nti oyo yakolaki yabadde akuloga sijja kiwakanya kuba n'eddogo gyeriri kuba naffe twagasangawo nammwe mwasangako eddogo mu ndongo ffe baatulwanyisa buli ekisoboka wangi baatulwanyisa nakati ndowooza nga bw'ogambye nti akayimba kaakomyewo like omulogo yafa oba yeerabira yeraka yeerabira mbirabira omulogo yeerabira okukwata kya bulijjo weekwekangako abadde akuloga n'alowooza nti yakumala wasiraana so nga ggwe gye oli bulungi olya n'emmere kuba kati akayimba kaakomyewo out of the blue buli lwogera ku for you page bwoti eddogo gyeriri eryo sijja ddiwakanya twagasangawo nze nyira sitole emu nagiwulirako musajja wasitulieko omuwala oyo gonja aba ayitamu bamusitulireko musitulireko mu bbanga ng'okwatako sayidi kakati munnange nze nawulyako sitole emu ku musajja omu omukulu bagamba mbu oyo taloga ne baloga mbu yaloga Eagles n'agikuba wali nedda kati ebintu ebimu ayinza okuba nga ati yali mulogo okuba alisita abayitako naye olw'okuba nti ayina nze kale sitole gye nawulirako kweyo si gwe madde ngenda okunyumyako naye ku muzeeyo oyo sitole gye nawulirako nti Eagles ne Ssebata baali balogera ku muntu omu baali n'omusawo bonna baalina omusawo ng'ali omu yali kyaggwe simanyi era ffe we twajjira mu kuyimba nga batutiisa muzeeyi Ssebata nga bagamba Ssebata mulogo Ssebata yansabako so tukole ffenna nangamba mwana wange njagala tukoleyo ekivvulu ffenna olunga hiti zifuuse hiti okuba bamaneja be nnali nabo ne baŋŋamba ne banziza ebbali mwana wange mwana waffe bw'oba oyagala kukoma bw'oba oyagala okukoma kola ne Ssebata togeza ne bajja nga batugereza ku bantu bangi gundi yakoma gwokyamulaba yayimba naye gundi gwokyamulaba yayimba naye Eagles teyagala kukola naye Eagles yakwatako ssente miliyoni 2 negaddiza Kabusenga Robert enamboole ebyo ebintu we byajja bwe bito ebikola nga bagamba batya post egenda okufuluma ng'eriko muzeeyi Ssebata lwe twayimba enamboole Keti ne batuula bonna ne Eagles bagamba Kabusenga tetugenda kukolera seeyo era ogwo omusango gwagendako ndooza ne mu kkooti Eagles ne babaaninga ennyimba okukuba ku bukedde bwemba nga njogedde ebyakalebule binoonyereze ku bukedde Kabusenga n'abagamba munzirize sente zange zirimu n'amagoba ne bazimuddiza nga mulimu n'amagoba tebaagala kukola na Ssebata naye sitole eyo Ssebata ali mubi bwakyo ekikolimo ekyo kyajja kikwata muzeeyi Ssebata bwe kityo bye bamwogerako naye ng'oluusi kiyinza okuba ti kyaliyo oba nga kyaliyo naye nze sitole gye nawulyako mbu baali balina omulogo omu ng'omulogo yabagamba omusajja gwe bayita Ssebata ku kintu kye namuwa temuyimbanga naye mmwe okitegeera
ontegedde bulungi Sebatta baali bamuwa omusota baali bamuwa ekintu era alina ne microphone ye tagiyimbisaako muntu mulala mbuga bw'agikwasaako n'ogiyimbirako toddamu kuba hit ndowooza toddamu kubeera waggulu kakiya kakituufu Sebatta alina omusota nzi simanyi naye kugambye nze nyumya ebyaliwo bye nasangawo nze ate nakyogedde kyolabirako nange kennyini ne baŋŋamba tuyimba naani bamaneja be nali nabo era tewayimbako na Sebatta saayimbako naye ate nga nayagalanga nnyo paka kati toyimbangako na Lord Fred Sebatta kati okuyimba naye nyimba naye nabitegeera nti baali baliyimba okitegeera nze nakyeteekamu naye nga balabika omusajja bayinza obba tebakulimba wataka naye kuyimba kakati bwe ntandika okuyimba gundi Mamuli Katumba oyo n'akolako ne Sebatta bannange baaloga Mamuli bw'akolako ne Sebatta ne baawukana era bubi ne beerangira era obulogo kasi musajja gw'oli mulogo ndozolaba gye biva okitegeera Mamuli yakomayo ne mu ntaana nekijja nga kikula nga kiraga mbu Sebatta mulogo bambi nekimulemerako kati abantu abamu ndowooza eddogo lyaliyo kubanga bwe tuwulirira sitole za Kasozi ne Kasozi ne Wumalu Katumba wamuwulirako waffe twali bato mu biseera ebyo naye bagamba Wumalu Katumba bayina embiranye ne Kasozi n'ajja mu so ya Wumalu Katumba nga Kasozi yali wakola Lukaya Wumalu Katumba mu nnyendo ne bagamba mutuwe emmotoka tugende tulabe Wumalu Katumba basaba emmotoka zaani za Kasozi n'afuna abantu 15 Wumalu Katumba n'afuna abantu kakati Kasozi n'ajja n'ayimirira bw'ati n'azinga emikono mbu musoyoli n'amugamba ndowooza mpeera ddala n'abeewange ze banaalya kuba bonna bali wano anti kyebayita nti omusajja tagenze kuloga aba agenze kuloga awo kakati wamala omuwa ssente yazimuwa omwana mbu yakwata ssente n'azimuwa kuba yali mwana muto Wumalu Katumba kati wamala omuwa ssente enkeera mu baasi baasangamu omutwe gw'enkoko bwe wayitawo ennaku 3 Wumalu Katumba n'agwa ku accident ne bagamba Kasozi ye yamusse kati ebintu byejjanga bwe bityo okitegeera but of course tayinza back coincidence mboba abantu oluusi waliwo ekintu kye tugamba Abaganda bwe basonga ennyo ennyingi wabaawo wekyabikira oluusi byabanga ebituufu naye nga amalogo gaabwe geekweka mu bintu naye kati gwe tolaba mbu kanku example ya mukwano gwo bwe mwayimbako naye yanyono Katumba Mamuli Katumba bw'ovuga bakawa ne Sebatta tomulanga Mamuli Katumba ali bubi tava ku ndiri mulwadde Mamuli Katumba birwadde bye siddogo Mamuli Katumba siddogo sisuubira nti ddogo bw'akoma jja okukola ne Sebatta kale mwatandika jja okukola ne Sebatta mabegako awo namuwa n'esso nga nze nnyina so ze muwadde ng'ate ndi naye netambu nawe obadde obuze paka omusawo oliwe bali bakulogera bwe yafudde oba naye bakwatamu nga tawuza bibagamba ebyo bibaawo ate nze sisobola biwakanya ebyo bibaawo naye nze ebintu ebyange byali ku famire wali oyimba ku famire nabitambulira ne mbitegeera byali ku famire yewaffe ekika kyamwe abo mutaatawo abalogo baali ku famire yaffe basenga si basenga baŋŋanda ne bamaama babajja bebe babaloganga gwe bakuloganga waki omwana bwate abaffe bali bwe bati ate Abudu ye yayiseewo waki Abudu yali waki emugagga mu famire waki okitegeera bwe byali be bakuloga n'okuba hip hop ebyo si byebyo naye ate eyo story nayo ndala nizo baddogo papa oluusi amalogo gagira mu kuwuguka wali eddogo ly'okuwuguka waliwo ery'okuwuguka ng'omuntu awuguka bagira nibataga interview njivuddemu ebyo bibaawo abantu bakuwugula bibaawo kuba waliwo abantu nange bentunira n'eŋŋamba oyo kati aliko ekikyamu nange mbalaba kati gyali kuba nze okusinziira nga nnyumira true story nze we nategeerera waliwo omukyalo omu yakera ku makya n'aŋŋamba nyina omuntu gwe njagala okuwa
olabe wetegereze ki ekiriwo we nategeerera ki kyenkunyumiriza nti kyali mu famire ne ntuuka ku muntu oyo n'atandika okunyinyonnyola buli kimu nga kyanyinyonnyola nkimanyi ng'ali ng'akutte endabirwamu era nga ŋŋambye ng'omuntu ayinza okugamba mu famire yo ndabayo kino nga si kuteebereza naye naŋŋamba munaeno Shalom olaba senga awo oyo nakakaawa omanyi nti omumanyi si va ku nakakaawa omumanyi naga Shalom nakakaawa lwe yakkuba oluyi nga teyali nayo nga teyaliyo nakakaawa lwe yakkuba oluyi wano lwendabawo olujjukira nga ddala lwaliyo namwanje lwe yakubba egundi ate nga byaliyo ate tabimanyi omusajja oyo akyaliwo omukyalo oyo gyali musajja nina kyala nga bamuyita Abe ana YouTube channel bagiyita ebyokya naye baagikwatamu ne wakola ne papa tebabiraba ajje baneetwalako Abe ajje Abe wonna gy'oli ngenda kukuwa ennamba ya papa ajje akuyambeko channel etambule na buli muntu nga yeetaaga nati abantu tebagenda kunkubira essimu nga bansumbuwa nga buli muntu yeetaaga okwetegeera taseera nezuula kati nkankubuulira abasawo abatuufu yebali naye tibalabika naye omusawo omutuufu tuwali musawo agamba nti mpa miliyoni bano abasawo abatuuze nnyo omusawo buli wowulira ng'omusawo alina akapande nga yeerangirira ku radio balina radio zebagendako ezo abo babicupuli bafu tebalinayo wadde akayembe olaba eno ku lw'empyanene wammwe nafunako omusawo eyansaba Jameson kati ngenda kuyigiriza ebintu by'embuga oba ebintu by'obusawo waliwo obusawo bw'amayembe n'obw'empewo waliwo salimu osolokera ku makya n'okola ejjembe n'ogula ejjembe n'endiwanga n'oliwanga nga liryo nga bayutubu abala bonna bakasukumba zizise mu jjembe wali ne bakuwangira ejjembe nga liryo liyizi nga liyiga ssente nga baliyita kayizi nensigega amayembe agatta abantu anti nkugambye waliwo kye bayita ejjembe eggule ne wabaawo omuntu ng'aliko empewo nga yakutunuya butunuzi bw'ati n'atuula waatudde ne zirinnya ne zikunnyonnyola bye mbadde nkunnyonnyola nti nze bannyinnyonnyola buli kinsonga ne bagimbuulira ne baŋŋamba oli n'aggamba ddayo weetegereza ebintu bye njogedde okomewo nkuvumule n'oddayo n'otunuulira n'ogamba oli n'aggamba omanyi nti gundi yazimba n'ennyumba obadde okimanyi muganda wo gundi yakuzimbamu enju n'omugaati kisoboka nga naawe tokimanyi nti sente ze yakubbako yazimbamu enju sente ezimu n'azitwala ebwamba n'akugamba naye ono yali tayagala kutta yali ayagala onafuwe omuzze ku mulimo okitegeera sitole eyo nga gwali omukozesa naye n'omugamba sooka oveemukko sooka owumulemuko ndaba onkoze bubi nnyo enkwata ya ssente si bwetu bweba nanyiiga ngobangani be bantu betubeera nabo wano oyo wa kamera ajja keera ku makya omugobe akutambulire agendewo omusawo ogenda kumpa ennamba y'omusawo oli okitegeera be bantu kati abantu bonna bonna mu bulamu bwamwe mutandika okubeera nga mweganga kuba nze nakolera ku mukisa ogwasooka nga gwa Katonda okitegeera nga ndi muto siina kye mmanyi wali muto kati ng'omuntu newankwatamu ebyo bagamba okukwatamu basibimanyi mbitandika ntya okitegeera nakulanga n'abo basajja bakazi b'ekkapu nga ffe tuli ku byaffe bavubuka muyiseewo buyisi edduwa tegwa mu edduwa yali tegwa mu buuza kazi b'ekkapu mu maka ewange nga tuwava dduwa nga tuwava dduwa ngabula abaana ngabula amasomero nkola buli kimu nze nga mmanyi Katonda ye mutuufu naye we nategeera nti n'abasiraamu bennyini bamaseke bagga nti sayitwani gyeziri era n'amajinni gyegali ng'ate Katonda akeera ku makya n'akugamba nti nnyamba yeeyambye bwe weeragajjalira otuuka ku ansi eyo kati ebintu byonna byonna Mugema byayogera nga tuzzeeyo emabega okulabukirwa kwe weeyo gye yagenda naffe nze weya wesikkirizigana na Mugema Mugema baali bakamuta yagamba yali mu poliisi nga bamukutte ne bamutuuza mu kataasa k'ebintu
bamukuba n'empiso awo nange wenkubirayo ebituli kati bwengambira mbu Mugema awaayiriza Walukagga kuba Kenyaga bamukuba empiso nga bintu bya green era ne tumusondera ssente amukuba amuyamba eroya wange Lord Mayor yowa ebintu bya Walukagga oyo sijja kumulumiriza naye ayinza okuba simwangu sali mutukuza okutuuka wano naye omuntu wagamba nga gwe manya muntu takulidde bwereere abantu bazibu Walukagga oyo yasuula Samuna mukwano gwange best friend wange bonna babiri Walukagga mukwano gwange mu luyimba ebiziganya byesiga okuguba teyamuloga yes yakuba okagga kayinza okubanga nako sikali mmere akasajja kali kayogerako kamuwalampa ne kamuwalampanga oyo omusajja yavumanga n'omuzindaalo omanyi waliwo omuntu akuleeta okuloga nekisuka naye kano nkakolera eki okitegeera omusajja gwe bayita Segawa yavumanga n'omuzindaalo Vincent Segawa olaba omuzindaalo ng'ogwo nga Walukagga so bagigasse babiri Vincent Segawa ne Walukagga naye nga Walukagga abatannayimba alina mu audience oluusi alaba we kayimba ne katandika mbabuulira ndi obubi ka Vincent Segawa oyo andi bubi oyo nga naye asonga mu muzindaalo gino egiyimba oyo omusajja andi bubi oyo wakalevu eri enduulu neekuba kati omusajja n'atuuka n'agamba naye bannange omusajja gwe sirina kyemukoze ayinza okuba yatuuka n'agamba bannange mukankwatire ddala mukanyweze ndaba asiba akinjogerako ng'ennamulo kati kamulogere ddala akasajja kaavuma Walukagga ne kamubuuza obutuuliro ne kalaba nga Walukagga Vincent kye yali anoonya hype y'erinnya yalaba Walukagga tamunyega n'akyukira naye yalina akayimba Vincent Segawa yayina akakayimba ke simanye Sisiri batukooye balemeredde okwekola yali agamba Abdumulasi awo tujja Abdumulasi nawe oli mulogo tujja soka otuwe ng'avuma n'omuzindaalo kati natuka owasapuli nga bamubuuza ani owasapuli kumbe Walukagga ayambala sapuli nga omusajja ali eri modi kati Vincent yabikolanga ng'agala linnya oba yali serious Vincent yatuuka ku hype nga ayagala hype agala linnya booster yatuuka ne biri mulema n'atwatulira kati gwe byonna byeyogera simanya wamuwamba n'omusuula mu mabira kati noonyako omusajja gwe bayita Karole Taddeo promoter w'abayimbi ab'omu byalo bamuyita Karole Taddeo yayimba akatamu kati omubuuze kayimba kakoma mu ntamu yali manager wa Segawa buli bye baapanganga abimanya ajja bikugamba kuba kati baayawukana bakolanga zi stand ezibayisaawo ebyo nabyo tosobola kwesiba mu mabira ne bakusiba mu mabira ne ofuna ne kamera recordinga mujje mundabe ndi wano bansibye Vincent Segawa bamusula kati nkusiba ate ne nkulekera kamera ne filiminga osegeera oluyimba okulukuba tibalemeddde okwekolera Segawa yagenda ku basawo ng'ayagala linnya Segawa yali yeeraguza bw'agenda ku basawo nze kyenkulaga nti eddogo lyava wala njagadde kujjira ku basajja bali baawire mukaabya waliwo eryawire mukaabya tonnalitegeera nga yaloga eryawire mukaabya ate lyali ddala lye twawulirako naye nze nkujjidde okuva ku ng'aloga obudde ne buziba ate abantu bano omusanga nga muntu alokose webaze Katonda walokoka manya abantu aba balokoka abasinga baba bakola ebibi bingi palaso tebalokoka nga bali bokka baba bakoze omuntu agamba kubanga ne Segawa yakola ebyo byonna ne bigaana n'alokoka Vincent Segawa ng'alokoka n'amala n'asiramu Vincent Segawa yasooka kulokoka nga yasooka kulokoka era nga ye nga wasiza n'omukazi mulokole nga buli we mubeera muliso asuza eri ng'omuwulira asaba Yesu Vincent Segawa kakati abantu bwe batyo babeera bwe batyo mbajjukizanya na Herbal Mouthwash mwe alumu amannyo ng'amannyo gakuluma funana na Herbal Mouthwash obenga omusenyesa gasanyala bw'ossa ebinyogo ebyokya oba owunya akamwa obamu olusaayisayi genda mu supermarket wa mu ddwaga kyonna esangibwa mu Uganda wagee bampeyo kanana kakasiba National Drug Authority banga okakozesa eno emboozi nsufu nnyonnyo nje nfuna first hand information kakati Vincent Segawa yasooka kulokoka yasooka n'abeera mu Krisitu n'ava mu Bukrisitu
n'alokoka ng'alaba ensi yonna egaanye buli kyakola kigaanye obanga mumulemezaamu ng'okyakutte embugo mukyamukutte twali mu obutakkanya bwava ne Vincent Segawa nze obutakkanya buva ku kintu bwekiti Segawa bayiye ebintu byabwe agenda kubasawo Abaganda bw'agenda kubasawo Abaganda bifanga mukolagana bulungi mbiina ne mbubukedde nze nali simumanyi kuba nze nali muwulira ng'omuyimbi omuto ng'akubye akayimba kali ku bugambi ke yasookerako Sisiri akayimba ne kannyumira nnyo nga nkawulira ne ngamba omwana kyono eyazze yakubye akayimba Sisiri mwamukoye mutuyiyiza obuyimba obulala kakati batandika okweraguza agenda mu basawo omusawo amugamba oyagala linnya ngaani agamba nga Abudumulasi nti noonyereza mu bayimbi bonna oyagala bbanga ani ng'atandika okugamba njagala erinnya ng'erya Abudumulasi liri lyasusse amenya bikaali baatugambanga ne mu shozo okumanya wali mulogo mulungi n'abantu baafanga mu shozo nti waliwo erinnya erisala abantu ne risala nga bwe buliza okugamba nti olwo oluguudo lusala abantu kati erinnya lyasalanga abantu bwe buwangaazi osanga gyerikoma okubanga ekintu kyekola abantu bafiiranga ddala mu shozo abantu bafa n'ezo ensi z'ebweru osanga abantu nga tokikoze nga saddaaka mbuwaddeyo abantu abazze nga si saddaaka baafanga bbugumo kuziira ebifo byalinga bifunda ebifo ebimu nga bwe biti ebisenge okukinyiga biyagayaga ne bibagwira nkera n'okwata ku ssente zebugize n'oziika abantu n'obawaako baziika abantu oba tugamba mbadde kyagala mwenye Vincent Segawa obuzibu bwavaawo obuzibu bwe buva ku Segawa bwe bamuwa eddagala bamugamba nti genda ku malaalo manye abasawo bano kati njagala kutendeka obufere bwa mirundi mingi mu basawo waliwo omusawo ayinza okukozesa ekintu n'agamba n'akubba ssente okumala ebbanga n'afundikira nga tibikola n'afundikira agambye osobola okundeetera omutwe gw'omuntu kino agenda okulaba ate oguleese kati n'oguleeta yennyini yakubira ssimu poliisi banange wuunasa omusajja waliwo yakiŋŋamba mbu omusawo byonna kasi twabikola ne biggwayo kati omusawo omwana eyaleeta omutwe wa Jeff yasooka kukubira nze wa Jeff n'amalowoozi nsubiranga yina nsuubira nagategeka omwana yakola ki omwana eyaleeta gwe bagamba nti Jeff bamukwata n'omutwe tobiwuliranga mu Good Life which was that oyo omuvubuka yasooka kukubira nze naŋŋamba 14 nali mu O-level naŋŋamba akebedde mu Luminati mu Baluminati nga nze nnyinza omuyingiza bamugamba oyo ajja kuyingiza ng'agakuleetera mutwe nati wuliriza story oyagadde kumanya wazira story ya ntandise omuvubuka ankubira aŋŋamba njagala kunyingiza Luminati nakati nkyabayina abagoza njagala kubayingiza Luminati gwayingiza Luminati mu Uganda nze simanyi abafere bakola emikutu gyabwe nakulaga nti Kenza ali mu Luminati Abudu ali mu Luminati Chameleon Good Life Jeff ani okitegeera kakati baso ne gubeerayo kakati ne batandika omugamba muyimbi kyakwanguyira nti njagala Kenzo anyanguyira mukwano gwange kati oyo musabe mukubire essimu ajja kuconnectinga kuffe kuba naye ali muffe member already mubuuzeeko kakati oli nakukubira essimu nagamba Abudu njagala kunyingiza Luminati n'omubuuza okijjeewa ku mukutu gy'oli mu bammemba okitegeera n'omugamba okakasa ondabyeyo n'agamba gy'oli ne Jeff gye yali ne gundi yali omuvubuka amala obbinyonnyola bye naye mugamba naye munnange zisiri mu Luminati naye oyinza okugezaako ku bayimbi abalala oba abo ba Jeff boogambye laba oyogera erinnya Jeff kati ne mmugaana eggwe ebintu by'oyingirira obimanyi nti sibimanya nti ne mugaa ebintu ebyo biri emirundi ebiri omuntu oyinza okubeera nga bagera kusaba saddaaka kati bwe bakusabira awo omutwe gw'omuntu n'agamba ku bwavu obunnumye bw'atyo bwe yaŋŋamba omwana ku bwavu obunnumye ate nakati era gye bali oli agamba ku bwavu obunnumye ne guba mutwe gwa taata nguleeta
abantu batya obwavu okusinga obulwadde kati avuka kyabasinga bagenze mbisiyaga aha oli agamba ku bwavu obunnumye mbirya oli n'amalansa b'ebbinandi muwa bwe kiri kati ne ku luminatu webyali nti nowe bansaba omutwe gwani gwa taata ne muga kati yagamba omutwe gwa taata ne muga kati kubirako ba Jeff boolabye gwe ya suggesting erinnya kati omwana akubira aba Jeff akonekitinga ndoza Jeff ndoza naye oba yamulyako obusente saamanya oba yakola ki saamanya oba yali asaaga amugamba ndetera omutwe omwana ngajja n'omutwe ogw'omuntu ogw'omwana muganda wa Gulese subhana mali kati mu kutuuka akuba essimu ya Jeff ndoza Jeff yamukubira n'amugamba kyewantumye nkireese nze mu kulowooza kuba naye yabyogera ku poliisi nti nakuba essimu ya Jeff ng'ate tekyaliko ntuuse e Kampala n'omutwe mukaveera agenda Ennyanama asule Ennyanama ewa sister we n'emmaali ye gye baamutumye ebintu ebyo byabulira awo naye byaliyo ne mawulire ne storage eziri kaakati bw'asula Ennyanama onaabuuza n'eki n'ekiveera ekinyooka kenswera sister we kiki ono muganda wange kye yazze nakyo ono yali oba agenze gula kikomando ono ng'akebera kiveera agera okulanga omutwe gwa sister we omuto akubira poliisi mujje mwangu ono yandeetedde mutwe wano kati bwe bitu ebyajja omwana we bamukwata bamutwala ku poliisi n'atandika okunnyonnyola eyantumye omutwe egundi Jeff ebintu ebyo byonna genda obuuza abo abasajja simanya be bayita baani abo simanya MC Fish bajja bibukubuulira abo balina story naye nze nnyumya bye nnawulira saabira kati Vincent Sega wagenda ku musawo bamugamba oyagala bbanga ani Abdulmulas eddagala lirino genda olitwale n'ogera ddikolya ku malaalo osika omuzimu gwa Abdulmulas ekifaananyi ekyo kiteeke ku malaalo akwata ekifaananyi kyange akiteeka ku malaalo bw'azina bwe yeetoolola amalaalo ng'ali bwereere bukunya kaakati bw'azina ng'ali bukunya bw'alaamiriza bye baamuwa eddagala lye baamuwa lyalina okulaamiriza n'ebirala akuunyuuka ali bukunya ku ssaawa ng'emu ey'ekiro kakati ku malaalo awaali amalaalo ng'oyinza okugamba nti emmanju w'ennyumba waliwo ennyumba yeeno naye emmanju wali amalaalo waabikolera kati mu kubikola waliwo embizzi gye baali yali yeesibiddwawo we zisula awo nga ku malaalo embizzi omanyi bw'oliweeraba omuntu yeegira ekaaba yeerowooza ndowooza bagireetera kyakulya ko nannyini mbizzi abanga embizzi ng'ekaaba nnyo mugende mulabe ekiri emmanju basanga omuntu yekola ki nga Vincent Sega wali buti yeke ali mu kuzina baalamiriza balete wali ku masimu gaaliwo bintu byayita mu bukedde bintu byenjogera tusitole saagala kulimba nga biyita mu bukedde manya nga abantu bakuwomba mu ndulu yayimba bino ebanjogerako nti bansanga ku malaalo gwe naloga yaani kati nkubuulira nga bakuwomba mu luba walala uno omusezi wiki baali bamuyita musezi namba emigaawo nga bamukwata baali bagenda mukuba bagenda okulaba ng'agamba nange ndi muyimbi balaba w'ekifaananyi kya Abdulmulas ate ono muyimbi nga bamubuuza ate ekifaananyi kya Abdulmulas kibadde kyaki ku malaalo gaffe nti nanti bannange mbadde sigira baliwo eddagala amalaalo gaali gaabwe bafuna malaalo malala sigeewaabwe malaalo malala atunga tebatya ogenza otya ku malaalo g'omuntu bateeka okuba baali bagenze kukolerayo eddagala n'alikolera eyo era byavuga bulungi mu bukedde nga bagamba nga bamubuuza nze yankubira essimu nze ng'amaze omukwata mbirabe ne mugawaye musajja ki nangamba nedda Abudu nadde sikola ki sikuloga nti oba ogenda kufa naye oli yadde ampadde nfune ku ttutumu ng'eriryo yagamba amazima n'aliŋŋamba ne mugamba naye abasawo abamu bayaaye yayinza okuba yakulimbye nanga bwekyali naye nali sikutta nga nze ntidde nga mu musajja ayagala kummaliriza nange nfenga oli bwe yateeka ali mu ntaana kakati ebintu ebyo byonna byonna bizze bibaawo omwana oyo byonna byatuuseeko n'alokoka Vincent Segawa era mu ku lupapula olwaliko kwaliko Walukagga mu maanyi g'ayagala okugabana Abdulmulas namba 1 Walukagga Gerard Kiweewa era nekiweewa bimubuuze bajja biggamba buli kyenjogera si byakalebule nze ndi muntu mukulu njogera story
kubanze nsingo okwagala amazima okusinga okubuza kati bwamalize byonna biganye n'alokoka yasooka n'agamba nedda Abdulmunas kirabika okufuna erinnya yayita mu bakazi kampiteyo faamu y'abakazi n'ayita abakazi Nansana n'abajjuza wali n'abassa mu kamera n'abali omu ku omu awo nanga ayagala awo mukola test yasooka kubalyako omu ku omu ne baawukana n'abo abakazi be yawasaako okitegeera awo n'anoonya erinnya lye bayita Abdulmunas oba akolenga ebyali ebya Abdulmunas bwe bigaana n'alokoka bwava kuba mu bulokole nakolako naye ku bizinga ng'alokose wamashandala basitama netwekuba omuziki gwali gwa tabbu ne tukomawo ne mugamba naye olaba naŋŋamba naye kakati olaba akantu ketukoze ku bizinga eno nti katabbu we tukakola ne ku lukalu ne muga bwekiri tufuna promota tusobola okukakola kati engeri abantu gye baali bamanyi nti tukolagana ne tukakola Abdulmunas ne Segawa ani asinga okalaba nno nga kaba kakola kuba twakola kombine nga wajja ku stage ne musangayo enduulu netta abantu ne bafa ne baga ne ndyoka nkakuba omuziki lumu kugumu nga wenkagamba yimba ezezi nze nyimbe lumu nakaga yimbe ezezi nga nze nyimba nnya ne kayimba ne zikagwa kole kaduka ku stage abantu bakube gwengo okyayimba nemba kamba ekyo wekiri nakikolako ne walukagga ekanyenya wamukuba omuziki n'ava ku stage mugamba yimba tandika lumu ku lumu n'agamba akasajja kanjabya kotegeera enyimba nyina nyingi ate power energy gye nkozesa ku stage wano omuyimbi ayinza ogisobola ndowooza Chameleone oba kabakko bwe nkwata ku microphone bwendi mba nkutta obanga alike walibaawo ekikutemba omusamba ogujja kakati munnange agatwala akantu kano ku lukalu kakati tukyanoonya bapromota abasobola okugwa mu kintu ekyo nkyakibala tukikole tutya biki nkola lisaaki nagayo okulya ate kankubidde essimu ndala tukomyewo ku lukalu mbadde nnyina ekiteeso njagala kumiitinga kajja ne banne waako baali basatu waliwo omuvubuka gwe bayita eyalinga akuba gita yaako bamuyitanga Majidu kati we bajja baali basatu ngama meeting ky'omukulu gy'ayagala twatuula ku lubiri awaliwo hoteri tunywamu obusupa bwaffe obwa soda n'ekyemisana nga muganda wange obadde oŋŋamba kiŋŋamba naye kakati kankubuulira ekituufu nkoze byonna byenkoze biganye ne mugamba nze maze ebbanga nga twewalana nze naawe ne muganze nali nkuwalanyeeko anti gwe obadde tokimanyi naye nze mbadde nkuwalana naye mu kukuwalana oganye okubitegeera kati njagadde mbikwatulire ne mugamba mbadde nsaba tukole ekintu kiri kye twakola naye tusooke tukole kino konze kitya nze mbadde nyinayo ennyimba zange ze nakuyimba nze wentegeera nti yanyimba ne mugamba nnyimba ki ati kati nze waliyo ennyimba ze mbadde nnyimba walukagga naawe naye kati ate we tukola ekintu kino bagenda kulowooza nti ye gwe ennyini gwe nali nnyimba konze kati obadde oyagala tukikolemu tutyawo naŋŋamba nze mbadde njagala tutandika olutalo nange mumpe ku maanyi mukoze erinnya tuli mwaka ki kati tuli mu mwaka ng'amaze ebyabakazi alokose n'okulokoka 2017 kati awo nyanze ndukira yayina erinnya awo nyanga agali linnya lise agali linnya lyenkanawa ati yayina linnya muleke okugamba nti abantu bayina amannya erinnya lirala waliwo kye bayita serebu naawe oli serebu newabawo kye bayita star ne superstar bintu bingi nnyo ate newabawo kye bayita celebrity kakati mwe muddira baserebu ne mubafuula mu bastar kati mubyawulenga nti oyo serebu si star agamba njagala mumpe ku free phase mumpe ku yammwe eyo mumpe ku masannyalaze kakati gwe bw'onvuma kolayo oluyimba ng'onvuma dayirekiti ne mugamba
nga kizibu nga sivumanga ko muntu direct lukole nze nziyina nze nzikiriza olukole tutandikiraawo kati mu kutandikiraawo ekintu tukipike tukole kiri ani asinga kye twabadde tubala eri ku bizinga ne mugamba mpaamu emyezi egi ndowooze ku nsonga yo kakati mu kumutaawo twawukanye omuvubuka nankubira kwabo abavubuka be nangamba papa meeting yonna ngiwuliriza naye nsaba nga bwe wasirika nsaba osirike tokuba luyimba ebintu omusajja byabadde agamba nkusaba oli kitange akasajja kaveeko nze nkola nako era ndi mukozi waako naye kaleke kazibu nnyo tokawa nenkubira ne Walukaga nenkimubuulira gwobuuzanga Walukaga naŋŋamba nange kaabiŋŋamba naŋŋamba naye tukasiriikirire nga bwe twasirika okusirika kuyamba bingi kubanza abayimbi bangi abazze mwali mwewalanira ddala otuuka nze nga sibimanyi nga nkasanga nembonga nako nze siina muyimbi gwe mpalana mbeera nkola ki muvinga n'abantu kakati bo baba bakuwalana nga gwe tokikola ki tokimanyi kati ne kabinjatulira neŋŋaana kati bwe ŋŋaana nga wayiseewo wiiki emu kalaba siyenyeenya mba ndi awo nga Kapalaga nkubira Kapalaga baby alo ate omuyimbi obadde omusse kunzaani Sega watugambye omutomedde kunzi wemba mutomedde agende ku poliisi katandise komiso yako kunze mutomeredde wa ye musajja agambye mumuyina we mubadde simanya ate ne mucyankalana n'omutomera ne mmotoka ye nembagamba wakitagenda ku poliisi nagulawo fayiro kubanga ndabika ndi mutemu kati naye agende ku poliisi njako essimu nentegeera nti byekabala katandise olwako nze neŋŋaana Segawa yagenda okufundikira ng'asiramuse aloze biganye eddiini y'obusiraamu eno ekuggyako buli kibi ky'okoze tolezo ano bwoti kye bayita nti okweggyako amazambi yeggyako buli ekibi kyakoze obulogo bwabaddemu n'ebiki n'asalo n'agamba kanzira eri Allah kirabika weno yeddiini entuufu egenda okunjijjako ebibi byonna ambagamba mbu Walukaga yamuloga n'amugya ne mu ndongo mugema bwe yagambye abantu bakola ebintu ne bituuka n'agamba kino nkimaze kyekiri kyekugambye omuntu omusanga nga agata papa Yesu ayina ebintu by'abayiseemu ebibi n'agamba yeno gye biwummulira kangende wa Yesu oluusi ng'atambudde amasabo atambudde buli kimu kyovula bawo obujulizi ne babayita katuuti n'agamba nze nali mulogo nze simanya muka kitange yandoga nze simanya mukundi yandoga simanya natta mwana wa ne babyogera awo mu kweyabya baba bayina ebizibu bingi nnyo bye bakoze mu ggwanga n'asalawo n'agamba kandokoke oba kangende Emeka malirize buli kimu nenenye kati be bantu abo beto so ne Red Banton nira avuddeyo n'agamba Chameleone yamuloga Chameleone ate mukwano gwo eyo ligimu yabo saagitambulira munnyo Chameleone nze twakwatagananga ku ziso na bubaala ebbaala ze bayita anzenwa Chameleone namufunanga mu parties batugasse shows ne twefumita endongo n'okundeetanga mu anzenwa ne zisiriki nga Chameleone yakuleetayo ngati nga nze fala wange ndi weno mu bikaali byaffe gye nzitira abantu n'ebisaawe nakivubo ate ye mu kulaba amaanyi nga bamugamba Abdumulaso oyo tumwagalako wano mu byana bya wano okoze otyo mutuleetera kati Chameleone yansanga nga majjajja okimanyi bakunsaba kunzi bakunsaba wa eri mu badde Siro bakwagala jangu tugenda obakuba endongo kati kyesimanyi oba bali bannanyini bbaala balina kye bamuwangayo I don't know naye nze kye nalowoozanga nti oba Chameleone yali ayagalizanga kuleeta abantu kuba zaalinga nayiti kati ate bwe beera nayitiyo olina okunoonyereza kati awulira swimming pool zibayiseemu bazikuba mu anzinwa kati abantu bagaana naye waki tumutuleeterako muyimbi oyo
njija n'amasuuti gange mwanjenywa ameru abe Masaka ge mwambala amasuuti agamasamasa abe Masaka mwakola ebintu Kamiyoni we yabeeranga mugundi eri DJ Box DJ Siru n'ali mikisinga zigundi ezo mama Mia nga nze ndi wansi mu kimeeza awo otudde mu VIP kwese eno wansi eno mu DJ Box kuba walinga wakatala akakuba mu Kamiliyoni ali mu kuba yayimba gwe nga toyimba gwe surprise tonayimba oli wano surprise oli wansi kati olumana n'abagamba kakati ngenda balaga nti yenze Kamiliyoni bwatyo DJ Siru Smula bandala swimming pool mmanyi bwabaluka nakati abayita ne bafa ensi nefa abaana b'obuwala bagamba oli mu bisuuti ebyeru eby'Masaka ebinene eno mu kikaunta nogikwata abamanyi ebyangi sikyangumandazi ebyange byawo ne bafa abawala ne beeyambula mwazinwa nyumiza ne bagamba bannange nga babula kunsikayo busiseeri nagamba kyekyo kye nabadde gamba ojiwulira endobo wagikuba ebayiseemu abaana baabo faamu yo ziizo kati ngenda okuvaayo eno mu DJ Box basumulula faamu ngwa ku dance floor abaana ne banyiganze neŋŋamba eno gye binyumira mu oversize suit zezo kati kalika mugamba mbu Kamiliyoni yaŋŋamba nkyuse music nze Abdulasi nze nakyeyagalira nali mmaze okulaba nze mu kuyimba saanoonyaamu ssente kati nyina ebintu mu geemu zange bye nayagalanga byali bibiri mu ndowooza yange ey'obuto nayagalanga emmundu okuba emmundu nayagala emmundu nayagalanga amagye naye ng'amagye ngaagalako mundu na combat naye buli kye nayagala nakikola nayingira amagye n'emmundu nengikwata nenjikuba nogigula nengigula kati oyingira emmundu kati okuba amagye 7 mu emeka wayingirira mu magye nga ndi kadogo waliko mu magye bwe njijja ne mu bukulu nga nfuuse serebu nensigala ng'era ndi mu magye undercover nga temukimanyi wali undercover bibuuze gwe bikola research ng'era temukimanyi bwe weebuuza waki Abudu yatambulanga n'egganga ya UPDF nga ntambula n'abasirikale ebyo byonna byonna bakapo bye babagamba nti Abudu muve ku byakimeeke yakuumibwanga magye kaziwe kapo yakyogerako bw'amagye ge gakukuumanga tegaali malala wabula bwe busobozi bwange nti nayina mission gye nakolanga ng'okolera gavumenti gavumenti natuuka kugamba n'owummula naye nga nkuba bukubi ne bangamba genda gye bw'oyagala mugende ne bambeerako nga nnyina ab'emmundu abasukka mu 5 nnyimba 2 babeera ku stage abalala bali eri batambula balabe ekitundu bwe kiri nga bakuuma nze kakati ebyo byonna byonna ebitiibwa byenkugamba nze mu magye nayagalanga combat nga nze tuwali kinnyumiranga musirikale nga yambadde combat nze teri kinkanga nga kulaba musirikale nga yambadde combat tekikyankanga kubanga byankanga nati gwabimye kati ffe okitegeera kati ekyambala ekyo ndakyagala nnyo n'emmundu okulanga nyina emmundu kati ebyo byonna nkugane nabiyitamu kati mu music okujja mu music nze Wuma Lukatumba gwe mbadde nkunyumizaako namusaba okuyingira endongo nga ndi ne taata wange nantwalayo nga ndi kato myaka 13 na Katumba nangamba omwana akyali muto kagira asoma naye nga mpulira njagala endongo ngwagala tubakuba era n'endongo okugiyingira nali ntutte bakiweewe waffe jadi kiweewa janjija nga nyina emyaka 14 najja ndi mu Kanu oluyimba lwasooka buli bunyuma oli mu beesi ma charging nalukubanye n'emyaka 14 oludde mbwa sita wali muto okitegeera erinnya nalifuna ndi muto 14 years ya okuba omusono nali nyina emyaka 16 guno omusono olimba papa guno omusono gwa kati faamu nayina emyaka 18 era olaba obusuutu bonna bungwako n'abakazi benyina be bakulu kunze ngenda kusaba faamu wali emyaka 18 papa swimming pool nali mpezeza emyaka 2 papa tochipisemu papa kyenjogera kyekyo noonyereza kiweewa kuba yayina data wange sokoleke wakuba guno erinnya nalifuna ndi muto ng'onyimeka 18 nga bwe nabona ne bendi nabo ba manager
bye baagala bibakola nze tibinkwatako sibimanyi webanga nti ofisi za nno ne emitwalo 5 naye ku nnamungi wa muntu nga nze ndaba nnyingi 5 bibakwata anda kati nga ffe bakamiliyoni bajja nze mu myaka egyo myaka 2 ejja faamu gyenkunyumiza egyo 2018 gyonna awo abakazi nteyekolesa nyenge olwo kati awo nkoze ekibiina light production mpulira njagala kwetongola nange mbenga Eagles nkoze ekibiina awo twegasse kati noonya kukuba Mamuli Katumba ebintu byenjogera oluusi biyinza okuba bya bulimba obabuuza Abdulmulasima nze nazimbanga ebikaali byaba Mamuli Katumba ne bawalukagga ngambizimba ewaffe waliyo ekikaali mu lujja mujje muyimbe yabiri abantu mujja kufuna bangi naye nga bwe bafunawo abantu 3 olwo enkya baagala kubawo Christmas nga nze nsiba byali bya Ssanja nga gwakisiba nga nze nsiba ekikaali n'entema n'enkuŋŋanya buto bunnange tukole ekikaali wano abayimbi bayimbire ewaffe ng'ekyo kitiibwa okuyimbira ewamu mu lujja n'enkola ekikaali kya Bisanja ne bajja ne bayimba baba basudde wamulabako Kasozi nga tuli buto waka nga bajja ne bayimba ewaka mu lujja ewaffe tata alina ssente kitange yalina ssente ku kyalo ebiseera wate bajjanga wa mwavu kakati bakiwe wambasanga eyo oba butoole oba weeyo mbagamba mujje eri nnyina ekikaali ewaffe bajja nze nanonanga abadongo bajje bayimbire ewaffe tufune ekitiibwa kati kati nze yajja okunona abadongo nagenda nabo sadda mabega ne bambuuza wenda gyeziri ne mbagamba ekigangazi naye waliyo gyeziri nayo tugendeyo kati mu kugenda eyo mu kwetoloola nasiba Kampala Nairo Theatre olwo nnyingiddewo n'akanu kange empale empanvu gye nali naakagula baali bagiyita tocho wagirabako ezo zaali zakajja zitocho mbajjukiza Bivo Organic alina Choice Projects basangibwawo Mengo opposite Masengere genda obuuze Dr. Senjobe omugenyi agakunjanjaba sizaala amagumba ganduma alina sinuses alusa wawo n'enkola y'ekizaala gumba ya family planning nga ya butonde kuba ku 0752602427 sigwa muntu agaba nnyo kolabo wakolako kolabo ne Palaso naye kuba ku kisenge kyekyabaawo kakati nze nali nagaana dde okugaba club ezo omusajja Kenzo yansabako swimming pool Edrisa Msuza ngagajikola mix ne Famaika naye nangamba nze njagala farm Wizo naye yali ayagala farm Kamiyo ninga naye ayagala swimming pool nzize nkola research nkole nani bansaba ennyimba ezo papa tuzize okitegeera nenga mpulya hit zange mega za tab nga noonya ani agendo jizze ebituufu ebyaddala kwabo bonna bemmenye bayimbi balungi nnyo era mbaagala nnyo baserebu bannange naye nga noonya ani asobola opika ekintu nekikola ki nekidda waggulu kati nsooka okwebaza buli mwana ali ku TikTok akomezaawo oluyimba lwe bayita swimming pool abaana nabye President Museveni nga buli bonna ne kabaka bamusuddemu kyenagambe negamba oba omusawo gwe bali bakulogera yafudde nebaza buli mwana akoze obusobozi okalabya nga yebaza papa okomyawo Abdulmulasi ne Bobby bamutaddemu mbebaza kubanga bano baali baagala nze mbawe ebitone byange bakoleki banyumirwe babiyimbe babizze nga bawulya hiti zakola ki zaali nnungi kyali kiteeso kirungi nakera ku macha Palaso nankubira ng'ali ne Wizo Fikigaza ne Muthanyu naawe Fethanyu nga balina entalo zaabwe ne Kimenke ezibaddewo bwe baatunula lisaaki nga bagamba luyimba ki olusobola okuba olwa papa nga lulumba Kimenke Misoni we yali nyumiza kubuulira ne bankubira essimu ne baŋŋamba papa twagala kukola luyimba lwe bayita Best Man anti kati okimanyi nze Best Man nti kati ate Kimenke Kawasa yali ssako omubbi ew'akasimu konze Misoni bweri nti naye tuli wano ne Fiki jangu tukole music tukube hit ya Best Man eddeeki engulu
naddukirawo ne ngamba abantu banna soka nebuuza ku muntu anangamba mugende genda olukole n'olumbe makindi ne mbagamba nze ne mbawe ebyange byenjagala tizigenda kutambulanga bwe natambula mu muyimbe ebyammwe era eyo video singa yafulumye yali badde ya tabbu teri video tutwakola video nengo olimba twalukola lulungi nnyo era video nga mazo kuwandika bwoni nga bwegi je bwoluwulira lulungi nati neri luddawa anti nkujjira waaki lwagira abantu abo basereebu abo bw'okola n'abaluyimba basereebu banno tasobola kupika luyimba lwaki abaagana oli sereebu teekamu naye teekamu gw'abaleteza video gw'abakola boti leeteza video okitegeera atopike ye takupikirako true that okitegeera Roger that. Kakati kyekyaŋŋaana ne ŋŋamba sigenda mukuddamu bulamu bwange kuwa sereebu yenna nga tetumaze kutuula nga ndeetedde owa video n'owa audio nga ndaze nti agenda kupushinga kintu. Kuba abayonoona ate kirinakola ekirungi. Bwali ogenda twakyogerako mwanyi agenda okukola video who was responsible. Byonna byonna baŋŋamba tugenda bikola. Palaso nandaga nti tugenda bikola mu bwangu era oluyimba lwali lutandisaawo okuba nga lufuuse ensonga. Kati ne balwa lwali ku social media wa media ki kweruli gwe lunoonye jaddula abantu abalu following ku page ya lukeberako kakati mu speed awo Palaso yayingizawo ennyimba nga 8 lwine lukona zo za atunda ronda bansanganye pepa zo za atunda kakati awo n'ateekayo ennyimba nga 8 kyokka bannange ombuuzizza akantu anti njagadde okubuuza ongambe jijukira buli wonda abanye pepa sipule pepa sipule yali efulumye yeyo gye yagira n'ayagala azzeeko kakati mu kuzzaako aŋŋamba tugenda kukola video twali tugenda kukola video ate ne bayomba noono omulala gw'ennyimbi naye kati oluyimba luba lufudde temusobola kukola video ng'ate bano beewalana nakati oli ali mu kkomera kati miso nolaba oluyimba we baluttiraawo oluyimba lwafiiraawo okitegeera kati siddamu kukola na sereebu wabagobye labo yenna ajja kukolanga n'abayimbi abato kuba omuyimbi omuto era omuyimbi omuto obeera ng'oli eyo oyagala kukola nange oluyimba jangu nkubuulya ebyenjagala njagala ng'olina ssente za video ziteeke ku mmeeza miliyoni nze nnyina video gye nzikwatira ez'essente entono miliyoni 5 okitegeera ate olupushinga okulupushinga ezo nsobola omukwatirako ssente za studio nsobola okuziwaayo za studio audio awajje tukole promotion nti golese milioni 5 za video tejesawo naka pandemic tukaddamu okitegeera nsobola okikola ne serebu kubanga omuto yaba ayagala naye bano abagamba kasa nange ndi serebu ate nange ngamba kasa nange nalukuba gye luli kati mbaseeguya nange naye ate era mu bya munuji twakola wakozeeko ne munuji ne twewuunya tani table shake table papa wekoze ebintu munuji namwagala nnyo yagezaako kushinga yalupushinga manza nze mungi muntu wange oyo mulungi nnyo twakola oluyimba nga tuteesiza byonna bye twateesa n'ateekamu miliyoni 25 bambi lwagaana buganyi naye nga twakuba naye munnaye ebyennyimba byagete ebyennyimba byagete miliyoni 25 twaziteeka mu video ne baleeta ebimotoka by'oli gya live buli kibaawo ne gya live naawe okangakanga nnyo akamotoka sente zigenda wa amawanva amanene bwegati nakuleetera nali mmanyi nti emmotoka ebyo byonna byonna bitugera kubeera kuli oba bigenda kuleeta ziddulooni ate nalaba kamera ningamba kati sente zaffe miliyoni 25 zigenze kati shake table yali akoma ku shake table yakoma ku table awo mbajukiza aba friends of tugenda gende Zanzibar okuva nga kwa 12 paka 19 July atugenda kulya bulamu Zanzibar ngenda kwagenda bakaba single million bin ekitundu bwoba ina mukwano gwo ba mukyalawo ezo nazo zaki kuliko okulya okusula n'okutambula
tugaba kulya sente kweyagala ebyo waliwo ne boat cruise kane shootingira video kumala nakumeka ennaku 8 Zanzibar zonna nnyingi nyezo sese zimala mumazi so booking zikomanga 10 June agalo bookinga gende na mirembe kwa bakuli kubitala wa parkinga bus za Freedom ne Perfect buses wagenda genda Zanzibar apa ko simu eno 0788 42 595 tukandidem 0788 42 5952 ngatumaliriza tetulina batuya embozi yo kyali mpamvu mbozi tosola jimala ko ya neka tufuneko lwaki music takyawangala music wachi takyawangala a point nene nnyo abaana b'ennaku zino kyalowooza mu budde oba bali mu kwekalakaasa lwa byennyanja kyayimba bannange ebbeeyi y'ebyennyanja ebbeeyi y'ebyennyanja bannange okitegeera kakati ekintu n'atamala kukituulako nga ffe we twatuulanga n'okola lisaaki n'ogamba kuba ffe twayimbanga ebintu ng'olina kuyimba kinajja ekyo nga bwe nakuba best man nelizi tukanyanya kuba bwalizi baka kiki ekiriwo kati otunya n'ebintu bya best man nti gwe wali tokisuubira nti best man asobola okubba naye kati byolaba best man ono nze nali best man nentwala mukono kati webiri ba metro ni batwala baba basajja kakati nti ffe twatwala nga obudde n'ogamba naye ngenda kuyimba ku nkumbi eyamba era noli n'atunuulya nti enkumbi eyambirawa ng'omusajja Ssebattabi yayimbanga okitegeera kati ogenda obyetoolola byonna byonna nga ebyaffe byagumanga twatwalanga obudde ne studio oluyimba kati omanye nti oluyimba ogenda mu studio ne balukuweerawo ofuluma nalwo ogenda saa 7 kitundu twakabeerera wano oluba lwawedde ng'olweggulo nkuba posa erulanga ng'olimba lufulumye ye best man gwe twakuba ono wali mix twamukubako olwo ne batuweerawo posa n'efuluma ekiro ne tuluta tetumaze ku naye bali luli twafulanga abasajja n'atuula mu luyimba n'oyita waliwo omusajja we bayitanga basekabba baani n'olujjayo oba wakasiwukira wali nnyo wa Joy Tabula kati Joy Tabula ne mukola oluyimba n'olumala n'olutwalira wa studio alugula alubamu n'agiwuliriza n'agikyusa esayidi n'esayidi n'agamba luno nga sirwagadde kyusaamu baakapu eno tenyumye okitegeera omanyi lwakize natunda kazibwe kapo abasinga bamanyi kazibwe kapo ayimbanga gwe ng'alimba era n'olimba lwa beeping wogenda ku iTunes kwanza endwina ano kandi kulage bwogenda mu iTunes malwa beeping baleeta Abudumulasi lwaki ensonga ngenda gikunnyonnyola nze we natuukanga nga nkutte ennyimba ezaalinga ku teepu zange okutunda kapo namuteekanga ku teepu yange nti ngenda kuteeka ku ya faamu otundira okwo kati bw'otwali omusajja FM oba kasiwukira nga gamba ate luno naayimba yaani nti oyo mutabani wange njagala naye ayimbe muganda wange mulekeeko nga Abudu naguze ennyimba 6 zizo kati ate gwe ontandise okumpaamu ez'abaana bo nedda nga mukaayana kati mukaayana ng'omugakale tofaayo kangende ndubakingemu abantu balowooze nti beeping zimazeemu n'amaanyi kanyige kuli already mpumula kati abantu ne bawulira Abudumulasi eddoboozi lyange litunda mangu era owulira yeena adaliza nze wali nenteekayo backup omuntu n'afundikya ng'awuliranga ya Abudumulasi paka kati kati bwe nagenda nga buli wengenda mu studio zi CBS zaani ku YouTube ennyimba zino nga nziteekayo nga Abudumulasi si kapo kati gwe kyovola oliwulirako Abudumulasi towulira kapo awe natundira kapo paka we yatandika okwetengerera nga bwaziyimba abantu baga eyo ne yayimba wali uyako oluyimba lwe bayita abakyala mwambalenga ku mmiri twawule ebiwoomeri abalya amalowoozi agalimu gange ne basaako eddoboozi lyange era oli asobola oddugula aluzikirize ku musajja bamuyita Kabanda serulwo Abudumulasi awo olimba kojja waffe Amisi yalina wokomani nga zanyeza ennyimba zo kakemba okoyenekagirako abakyala mwambalenga ku mmini twawule ebiwoomeri abalya akemanyekako n'obutono obulinga kati abaana abo okubatunda nabakookinganga
ne baleeta title zaabwe netaliko kati Kapo yalinga mugezi kyovula ennyimba ze zaalinga ng'aleeta title n'agamba omanyi nti njaga kuyimbako abantu tugeze omukazi omusanze eno mulungi eri mubi tafiitingayo tibalungi wa bitundu n'omugamba oyo title tugikole nti balungi wa bitundu bw'abe mubenda abambo ne mutuula ku luyimba ne mulutereeza lwaleese n'olumutereereza bulungi n'omala n'omugaa kati yimba mwawuulire n'ayimba nga kyekyo ne mugera mu studio kati oluyimba lwabanga lugumu twakolanga ennyimba zaalina ebigendererwa kati eby'ennaku zino si byebyo ennaku zino oli ayimba nga bakyali bange saali bwe nti sajja bwe nti mbonyeebonye nnyo sajja bwe nti abayimba nga aboogera okitegeera banyumya oluyimba baba banyumya bunyumya kati ogenda okugira nga endongo yennyini nnyini tekuwa tyuni lizimu eri togiwuliramu nti kaze nagwe nabuuza yazze ng'agala interview oluyimba bw'oba olukola olina okuba ne kye tuyita kapeti kwe lutuula ng'oli bw'aluwuliza bwati waliyo ekiri eri munda ekirungo ekyo kyaffe bedi mu studio kyempita bedi tugeze twakeera nnyo ku makya waliwo ekikwanukula omuntu ng'alina kyamuvinga kyawulira oluyimba obutamubowa okitegera njagala ntamanyi sikyebaga okitegera ng'omuntu olina kyowulira kikuleetera oluyimba okuwulira ng'olumalako owoomerwa nga toweeboye ebirungo bye twatukolaki bw'oba okumikisinga ng'osobola okuleeta Joy Tabula n'oleeta ono wa Dream Studio ani Idea bonna ne batuula ku mixer oluyimba ne lutwala omwezi mulamba tonna lutu Dream Studios ani ya producing ngamu Idea Dani yakajja wali ali mu Dream Studio ya producing anga mwerabidde kati bwe tutyo music oyo yalinga kyekyamuwanga walinga ekigendererwa kati nakati omukubo owulira ebyuma by'ennaku zino birala biri ebikadde byebisinga nga tumayiza kannanga asembayo twogere ekisembayo mbajjukiza Jojo's Men of Class esangibwawo Kisachanja Road for opposite Chester Hotel batunda engoye z'abaami obutambaala MCP baseball basuza n'endibota empya gwagala osubula ebweru bakuyambako bakusimu endo 0705 56 69 59 0705 566959 faamu ki ekyabaawo eki faamu ki faamu yo gye wasiba yabaaki wagiggalawo nzigaddewo faamu kyali kigambo kye nali nzigalawo naye nga faamu ekyaliwo nze faamu njiwe wano abakazi olabe nyina bali abalina amabina omanya balina gali amatako agamalayo ajja generation yonna eddako nze mbeera na faamu kigambo nze bikolwa gongamira bulungi kwagala ne faamu nga ndeeta baasi ng'ogireeta tiwaliwo okuserena naliwo wajja kati ate linda ngenda gikuba otudda abakazi nga 50 ogatuwayo serena ngenda kuba serena era promoter wobeera eyo obanga oli mugagga wulire olina kyoyagala mwabudu mulasa abeere oba atuukeko njagala kuba serena naye mwaka gujja omwaka ogujja ngitegeka gwakubiri mu Valentine bwe kulya wenjagala jangu tutuule ku mmeeza ng'abantu abakulu nanga alisi nja kulya lo mbakubire ennyimba 2 nga sisiriikiza serena olina ennyimba esuka 2 teeka mwawo zokka eziri awo ku Google yo oba ku YouTube ojja kufunako eziwere nga 15 kakati ng'ate waliwo ezitaliiko ebulayo bagamba nyingi nyingi waliyo pereza message yentuuke ku simu yange munnange olabika otyo okwatula nti nakukyawa tebintiisa ebyo bibeerawo mu mikwano be bakyaye bali nfaafa naye manya bw'aba kukyaye n'abalinze bali 5 obuyimba obwo bwonna gye buli tobumanyi buli kweyo teepu kakuba akawuna waliwo buliri bunyuma oli mu bbere nsooka n'ekkuba okuva we natandika ezo walozi abakazi mufune ekyajingi nammwe ekyajinge tukoye ffe okubakwana ng'obuliro mmala bunoonya ezo ze nasookerako nsooka n'enkujja eyo
nenzira kungege nnyina wemweti buli omwe omerako ki kati ngenda okutandika buli kyennyumya ya alubamu ebaka ennyimba 6 kati ngenda okutandika wano mu musono gwa Mungu nga ntandise okutta obutambala otandise obukuŋŋaanya entuuyo zisaza alla ngenda kuba Serena saagala kumuyimbi n'ogu weka njagala okuva etandika 2 etandika 3 etandika 2 eyasembayo David utandika 2 n'atumala 6 aha njagala bampe essaawa tuve essaawa 2 abayimbi mbegayidde temugera kuyimba ku Soya Abdulmulasi njagala one man show tuzze kulaba Abdulmulasi empologoma y'ebuddu tuzze kulaba Abdulmulasi yani ngenda kuteekamu emizannyo nkulaga obufumba abantu baawukana batya bw'ayawuka n'ewuwo ng'ayingira akazigo ka gundi omukazi muzibu nnyo ava kuwa emmotoka n'owakalina n'afumbirwa mu muzigo ebyo byonna njagala mbikulage mu sseezo era nkulage waaki nakeera ku makya okusiba faamu abakazi we bampitirirako obungi mu musono gwa Mungu mbawaanya obubina buli omu ng'ayagala Abdulmulasi neŋŋaa kansibe faamu waba oyagala okubuuza ekibuuzo wapepe yako n'omukyala atunda ebizigo mu Kampala mwakomawa nali promoter wali influencer ngolanga bizigo nali nanga bizigo watukwatamu ka stand era ebizigo ndowooza wabira byali bikubye nnyo nga nziba n'obulango akiri ngera ku TV buli bivulu nga nze n'ongamba nti gundi yategeka nga muganyigirwamu awo ekirango ky'ebizigo byange kati nali marketing ne marketing ebintu ebyo byonna abagala Abdulmulasi YouTube channel ogirina manyi temuna YouTube enyimbo zisanga walala Abdulmulasi official abagala Abdulmulasi ku YouTube tekamu Abdulmulasi official enyimba zange zonna ogera gisanga ku TikTok Abdulmulasi events ne official Abdulmulasi official kicho agalo osembyayo kyenjagala okusembyayo bannayuganda kubeebaza mwebale nnyo okwagala music wange bakomezaawo ennyimba mwebale nnyo nze nnyina ennyimba simanya zaawu simaani zaani buli wenjira bwe nti ndaba Abdulmulasi nembuuza bana abalala tebayimba ekibuuzo kyembuuza nga ekintu kikususeeko nga lwagira bwoti olaba Abdulmulasi bannange abalala tebayimba Mr. Smart sikaya akwagala nnyo yayimbye akayimbako butugenda kola omuzira yali omu ati yante yali anfanako yali baaso bwe yafa naddawo waliwo eyaddawo tewali mulala manji mwandaba nayita wazibu Katonda kyatareekera tekirivunda akagambo kakulu nnyo kamiliyoni kasinga okwagala mu luyimba era yangawe tunaakola club nze njagala kitundu kisooka nayita wazibu Katonda kyatareekera tekirivunda neka kanonzize swimming pool ngibatabaze mu tune zonna ezo oba mu nnyimba zange nyine ennyimba ze nakola intro zaali 2 omusono gwa Mungu ne intro omusono gwa Mungu yeriwa intro y'omusono gwa Mungu ya bwongo nnyo abategeera atategeera togitegeera soko gituwemu twakeera nnyo ku oyo best man kati egamba nabadde wa Mungu kati nali mu meeting ewa Mukama yenze yasooko tuvula Katonda yannyanukula n'angamba mwana gwe kankuteekeyo owebizigo ateesa nenfundikira kati twali mu meeting n'owebizigo n'owawalaji ne Mukama Katonda ne Katonda n'owawalaji nga yakola busima obusiriimi obwa yinche entono owebizigo Suwadiru yakola yabya sikiri owa Bero era o Bero yali mpadde nese yali enfuula bufuuzi gundi brand ambassador tegera Bero nti yakola obubina bw'abakazi kati owengoye yakola design abakazi bambala enkunamyo soko katuyimbiremu kayimba kanyuma nze kamanyi mutone kaganye nja kwogera bwogezi nja kanyumya nze njagala nkanyumiza bunyumya ebirimu naye nenfundikira nga nkulaga nti mu byonna byonna ffenna abaali mu meeting ewa Katonda ng'eyali chairman w'olukiiko twafundikira Katonda ye mutuufu Katonda ye w'amaanyi ffenna ye yatutonda ffe abaleese obwongo ye yali ow'amaanyi kuno gwe yakoze gutubira sente kuno olwina bwa ipsi basi we bumondo jiro gwe yakola face naye ate n'akola ipusi ezo ng'omukazi yenna n'oba omututte oyinza obutalya face ng'ekiri wano ky'olugenzi naye ofundikira olya kirala kati owuliza gundi eya swimming pool abamanyi ebyange
si kyankwevuma nfuse mandazi tinguze mandazi ebyange ebyawufu bibeera byanjawulo nkulaga nti okuva emabega onuzza ombulira naye tebifaanagana byabalala bali bibeera byanjawulo ng'era ki tunyimba tokyazijjukira bibeera byanjawulo nekakati nzize swimming pool njikutabaaze naye tawazibu katonda kyaterekera tekirivunda okutegeera nga nze nkulaze nti eri yonna yonna gyenkulaze nazimba ebikaali nkoze biki nsuzeeko mu Nairo Theatre wali mu foomu ku Serena nkubidde bagundi engoma bakiweewa nzinya amazina nze nasooka kuba dansa waliwo oluyimba lwange lwe bayita tulya mu bucha lulimu ekigambo nasooka kuba dansa nga nze nzinira bakiweewa kiweewa nze nsooka okukuba jjalibu ba abantu ebasasula gwe bazze okulaba naye nga nze nsooka okubazinira nga nzina nenkuba eyite nenkola biki nenkuba nezisama ate wali katono ne bagamba kati mufulume tusolooze ndoza mulabyeko nga gwasookawo kati bafuluma wasooka ngawo jjalibu endongo yedda atayina bw'otakola jjalibu tebategeera nti mwazze endongo yebukanaga kati kitegeeza nze nkola jjalibu naye gwe basasulidde gwe bagenda okusasulira yekiweewa emboozi ya papa mpanvu Allah nga atwadde obula tujja mukyazanga buli mwezi ate oluddako twogera ku bufumbo ate obwo ngenda kubuyuzaayuza abantu njagala bwe batalinoba obuzibu tokwatika nakunoonya nga omwezi tegunnatandika okimanyi nti mmaze mu buwulu emyaka 10 naye nga tewali muntu akimanyi tufunye aka TikTok wakatuddiramuko mmaze mu buwulu emyaka 10 omwaka akadde ogambye omaze mu buwulu emyaka 10 naye nga omuntu takimanyi gacha awudu ayinza okubeera nga awudu gwe yasiba faamu tolina mukazi waka siina era seetaaga muwulidde ba motivational speaker eyatugamba tusibe faamu talina mukazi tokolanga bwe ŋŋambye kola katonda byagamba lwaki tolina mukazi waka nakuwa abakazi banfuukira ebizibu nabafuna nga ndi mwana muto egyenkunyonyodde emyaka 2 nyina abakazi 3 ne banfuukira ebizibu nempulya nga obwongo nze saagala kuwasa mukazi ng'ate ninga awasizza kkoni ninga yaleese omutujju nkomewo waka ng'ate onyiize otugubadde mbadde mmanyi nti nawasa mukwano gwange tubenga tusaaga nze njagala omukazi eriwo ebintu binga 3 omukazi ampa emirembe antegeera okitegeera anjagala gwe nkuba nayo kyogamba bonna b'oyagadde emyaka egyo bonna balemwa okutegeera afuuka organic chemistry kati nze nalinnyanga ennyonyi nga nzifudde bugaali ogenda ebweru ogenda okomawo nga bagamba ate mukazi wo maama wa gundi tebamulidde ku ssaawa 2:56 interview eno kweri mugaya giraba okitegeera nenkoowa obufumbo neŋŋamba kati wenafuna ow'ebulaaya naye netwawukana kati kambiveeko kati abaana abaana bange baakula bagamba tewali basajja baana onawo aba university nyinayo ekito nyinayo ekyana ekito nakizaala mu korona mu kawundo kakubye eddirisa ekizaala awo mu muwala awo ne twagalana mu biseera bya korona ndooza nga naye aneewogomyemu bwe yamala yali mu Nnyarwanda omwana n'amubba n'amutwala kati omwana ali Rwanda gyali eyo ku buko wannazaala wange naye namugamba mpa omwana wange ajja mumpa oyo ye mwagala era bw'oba olaba gundi eno mpa omwana wange Wini ate bali abalala nga tobasaba nze njagala nnyo abaana bange bali bakulidde mu ngalo zange Sikayi ayinza obba empisa zange tebalina buzibu asikaali Sikayi oyo mukaabya tetugenda sukawo waneeno nawe oluddako alla nga atwadde obulamu tujja kujja twogere ku njabbanga ne papa Abdulmulas tunyumyengamu emboozi eyakafubo ng'eno emboozi ebadde empavu naye kyensuubira nti oyizeemu nange kyenjize amalogo mwegali omuntu agamba nviira muviire omuntu akugamba nva mu maaso muve mu maaso era nkubiriza abaana bali ku TikTok abaana bali mu social media mwewala okutakula entalo omuntu asooka okukomya mwewala okutakula entalo nziraba nnyo ku social media ne mwevuma ne mukola muti naye omuntu agamba gundi nvaako mbwayimba biki z'abaana mbalabaawo
bafuuse ebizibu bagudde eddalwa nkisazaamu nkibuuka nedda ke kali kegambye nti byonna bikole nesooka weenyweze nga omuntu naffe ekyambye ne mu YouTube teri ddogo newaffe Allah waaba akutaddeko ekisa n'oyitawo oba oyiseewo bwe bigaana obanga abeweeyo ate nnyina ekintu kye njagala okubagamba obwa serebu bwaggwa oba sita bwaggwayo ekyo jja kimbuuza olula nkikunnyonnyole tetugala sukka wano Katonda ekisa yakimala akyalina anti bayibuli egamba ekisa kya Mukama kiba kipya buli lujja Zabbuli 3 be yakiwa yatandikira ku ba Yesu bannabbi tewaliyo bannabbi batuufu balidda ate Apostle Nalebo baani Apostle Nalebo wano mu Uganda tulio ba Apostle abo bayaaye abo bali wano bayaaye n'akiwa baserebu abaasooka oba superstar abaasooka ne wosaaki nga kati tolisangayo mu South Africa akuba lege nga Lucky Dube true bw'oli genda mu bwa serebu obwa firimu tulisangayo basajja bachaka Norris mu budde buno baswaziniga ekisa kyakomeeyo mu bwa serebu babloga tulina basikayi bw'oligenda mu ba comedy waliyo abasajja abakola comedy nga ochegeera n'eri ebulaaya era ekisa kyakomaawo tewaliwo badda tetugakoola Katonda atwongere ekisa ekyo tulina omusawo oba twayonoona oba amalala ge twalaga amaanyi ffe yasooka okuwa ekisa situtumanyi omusajja atambulanga ne UPDF tayinza butakuggyako kisa Mukama batuuka ekisa ne Katonda n'agaakanjira nkikuggyako kati naye yakinziriza wazuukuse buzibu walabyeko so zaage zenkuba nziraba ndasazo Mukama wange anti so gye ntuuka ne bw'oba oli ku katebe osituka ne gye wabadde onya gye wabadde ng'oli mu byeru naye nga amasannyalaze oligamu obutonga luli bwe tolinga kasuku nadde nzikuse waliwo endi ennyo nenzikuta neŋŋamba papa nkoze atya olubuto nga lulinga lwa kasuku erekanga ejjeko nako obutini gwe laba waliwo nabeeryanga mu swimming pool ng'ebisuuti bingwako waliwo omukazi eyangamba mbakusanga mu biseera ebyo saali kulidde naye kati bakulya kati nanti omuntu alaba musajja naye okyalina mu embavu ndi muzibu gakyalimu maama speed 15 sawa 2 mbankalakata wanji jjajja mbuuza abaaliwo soka embaka ffe akaimbaka obufumbo bwaliizi kajja kunkola bulungi ebigwawo tebyenkanankananga naye kati mukkirize nti wendi ne wava ennume tewakulemu ndi weebuddu gye ndaga ntegeera bangi mutayobereza kubadde nennyo naye kati nagejja nfumba nennuso omulayani kati abadde awakana mugambe keeko yenza akafubutuka ebigevu munda yenza simu omugavewanda byokya amani yafaako omuganda wange mwanyinaze nabiri olyangako ku bintu olumbe lubbi basulwa lutwala lulina ennooma yali muyimbi naye kati olumbe lwamutwala byo bebityo ebyemirimu gyaffe gyo ginyuma naye abateesi bambwa mu mpalani obufumbo mwetereze constitution mbadde nteesa nali nteesa obufumbo bube bwaliizi tulemu batama twagalane ebbanga contract ya love kasagwako nga nkuwa kabaayi bw'oba okyayinza nga nsayininga nga nkuwasa olundi tetugala sukkaano oluddako sule bulungi era nyina akalala kagenda kufuluma nako mu maaso awo bakayita buli eyafumbirwa adde ewaabwe tujja bano nabe twagala mukawulidde akajja buli eyafumbirwa adde ewammwe tujja bano nabe twagala naye omukazi n'amalaano nessimu nzikyusa abasajja bali e Kampala buli eyafumbirwa omukazi n'amala gamba munobye ennyumba nsenguka nemba manja emyezi kati olwo oluyimba bwe naalufulumya abantu ne bagamba kati musooke muddeko ewaabwe nanti oyinza obutamunona nakyegamba mugabo gira obeerere taata w'abaana kankomewo lindako abantu balina obufumo nga bali ku maggo agamba bw'asimatukana nga agenze mu lumbe mugambo gira obeerayo n'abalala baffe waakiri tetugala sukka wano musule bulungi mweraba